Nze omunga oyogedde abali bafunye ku mukisa ogumiitingako ku Mama Fina oyo era Sb4 ye yantwala naye Mama Fina ye yantumya era bwe yantuusa Mama Fina yabala miliyoni 4 mu kamera n'azimpa okugulira maama wa King Shiba poloti. Then we twamaliriza okumpa sente Sb4 nga tuvudde mu kamera Sb4 n'anteeka mu mmotoka. N'abalenzi abo babiri mwalimu abalenzi abalala babiri ababeera ku kamera ne banvuga. Barene w'abantu ndowooza sandisose na batwala eyo njatudde ku kinyusi kya Muzibe ono ebyo njabibanyonnyola bajja bitegeera. Sb4 oyo Mama Fina we bamala okuwa sente mu kamera we muva mu kamera either Mama Fina azikujjako oba Sb4 n'azikujjako oba si ekyo ne mugabanira wakati oba si ekyo bo ne batwala na kineno singa. Mama Fina ngamba ebyogendo ngamba londawo nawe oyagala osoma otandika osoma ngenda e Makerere nsoma e Makerere awo tutuuka ku budde bw'osasula tuition nga tugenda mu bibuuzo Mama Fina n'atateekayo sente. Omuntu yasooka okunkubira essimu ye Vicky exclusive oyo nanga Mukunja nakugamba dda Mama Fina mufere ffe twabagamba lwakuba Mukunja olina empaka kati jangu otule wano mu kamera tumulabise tugamba abantu ensi tuginnyonnyole nti mufere ne be basuubiza bye basuubiza abantu biba byampewo ati kati muzeeyo mulamu byonna byayogere bitakwatagana era gavumenti bwe baba batuuse okugaba emidaali muzeeyi yeetaagamu omudaali nti Omuzibe yakutte abalamu abatunula ffennaffe eggwanga kumpi lyonna n'alifunye za mu geemu kitegeeza muzeeyi mwekyo kati ate ye muzira gwe naawe kirowoozeemu Omuzibe kuba Sb4 yagenze okugyayo amazima ku muzeeyi alage muzeeyi kino teyasooka gagwamu kitegeeza Muzibe mu be yatuuza mu ddagala be yatuuza mu geemu ye bonna n'abagatta ne Sb4 yalimu. Kale nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwembozi mu UG webali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba bali mawanga ag'enjawulo wali omukwano gwange Stella ebungereza agamba nti Geoffrey Susubwa mbozi mu UG buli kagundi lwe kajja ka notification atapinga mutapizi wali naba nga twaba bulungi nnyo waliwo Steven Bakumpe mu London waliwo omukwano gwange Linda mu Italy n'abalala bangi nnyo amawanga ag'ebweru so wano mu Africa ne waffe Uganda mwebale nnyo okutulaba yonna gye musinziira okutulaba kwendi nnyo ndi wano ne Mukunja tuze tuwayimuko ku mboozi Mukunja atasera Sebo Mukunja nsanyuse okulaba ensanyuse okulaba mwana kale ndudde okulabako nga mwendi mpola mpola bitambula bitya bwe bityo okuzoganya eby'Uganda obimanyi naye nga kwe tuli mu kkubo tujja mpaka kuwulira bubi King Shiba ali ate kati King Shiba ali butabika eyo nagenda okulaba nga tugezezaako byonna byensuubira ebyali bisoboka naye nendaba nga aganye okutereerera ddala nga we nandisuubidde okunyirira omubiri nga gunyiridde naye ng'obwongo omutwe gwe buli kadde agira n'atabuka so ne tumutwala naye kyemmanyi akadde konna ajja kuba naffe. Kale tugende straight gw'omu ku bantu abali basisinkanyeko ku Mama Fina gw'omu ku bantu abali basisinkanyeko ku Sb4 era ne munyumya n'ebirala byonna era mu bingi ebitambudde kyembadde oba kye nali mmanyi nti Mama Fina yali akolera ku Makerere University era bwe twajja wandaga ebitabo byonna of course abantu abamu bali balowooza nti byakusaga nti tosoma wandaga ebitabo byonna na biki byonna kosi waaka biki byonna nga kintu kiri serious nnyo gw'omu ku wali abasinkanyeeko ndowooza n'okuyambibwako mu ngeri emu oba endala because nalabakaawo bakuwaayo ku ssente bibiyinza okuba ebirala naye nga twalaba nti waweebwako ku ssente ez'okugulira King Shiba poloti n'ebirala byonna nga bwe byatambula okutuusa essaawa ya leero bangi Mama Fina bayambye nga kwataganye ne Sb4 era bingi ebibaddewo okutuusa omusajja ono Ssalongo Omuzibe bwe yavuddeyo naye nga yayambibuddwako mu ngeri emu oba endala naye ate nabaawo wekigaanira mu wakati awo nalabye gw'omu ku baavuddeyo okubako nekyoyogera ku nsonga zino ng'olaga nti nno bino byonna bye balumba Sb4 tebitunuulidde Sb4 emundu tetunuulidde Sb4 ye nga omuntu
wabula etunulidde Maama Fina kukusinziira nga bwonyumiza emboozi ensonga zino ziri zitya? We nalabye Muzibe oyo ng'avuddeyo yeekubira enduulu Sb4 mufere ne Maama Fina be bonna bafere bansuubiza kino ate ne batwala ebyange ne nsooka mbitunuulira kubanga nze ng'omuntu nayagala dda okuvaayo ntangaaze abantu ntangaaze ensi ku bantu abo enkola gye bakolamu emirimu gyabwe naye ne ŋŋamba okupapa si kulungi kati antiiru we nalabye oyo Omuzibe kati era Omuzibe we namulabye nesisooka ate era kubifaako nnyo naye nagenza olaba abantu ku intaneti bakubagana bavuma ona beeyawudde namu Sb4 ye mutu abamu bagamba Sb4 ye mutuufu abalala bagamba Maama Fina ye mukyamu abalala bagamba Muzibe mutuufu abalala bagamba Muzibe mukyamu ngamba abantu bano nja kubayambako kambayambeko neme kusirikira mazima nze omu nga oyogedde abaali bafunye ku mukisa ogumiitingako ku Maama Fina oyo era Sb4 ye yantwala naye Maama Fina ye yantumya era bwe yantuusa Maama Fina yabala miliyoni 4 mu kamera n'azimpa okugulira maama wa King Shiba poloti then we twamaliriza okumpa ssente Sb4 nga tuvudde mu kamera Sb4 n'anteeka mu mmotoka n'abalenzi abo babiri mwalimu abalenzi abalala babiri ababeera ku kamera ne banvuga balene w'abantu ndowooza sandisoose na batwala eyo njatudde ku kinyusi kya Muzibe ono ebyo nja bibannyonnyola bajja bitegeera ekintu kya Muzibe abantu kye balaba kwe bali okwevumira n'okubaganira ku intaneti this was a planked deal ekintu ekyalukibwa okuva emabega era bba abantu bali mu kwerumaaluma balowooza mbu we batunuulira Muzibe balowooza Muzibe yali okukola buli kimu kino ekintu kyalukibwa nze eddiirwa eyo bagindeetera kati tuli mu mwaka mulamba n'emyezi egigwamu omuntu eyandetera ddiirwa eyo bamuyita Vicky Exclusive omulenzi oyo munnamawulire munnamu mumanyi akola ku YouTube okwo bagitera Vicky Exclusive eyo eyandetera ddiirwa eyo era ddiirwa eyo omuntu eyali okozesebwa omukulu mu kuggusa omuzannyo ogwo yali King Shiba that is why I was not so surprised okulaba mukadde kano ng'ate baleese omusajja Omuzibe era atalina nnyo njawulo na King Shiba obwongo ne buddayo ne ŋŋamba eno ye ddiiru yennyini omuyaye omulenzi gye yandeetera kati nze mukundeetera ddiiru yantuuza n'ansomeramu yajja ne ssente ate nno ng'akasente kasava boy mu kuteebereza okwawamu zalinga ssente nga mmeka? mu kusooka okujja yaŋŋamba kamu 3 kati ate embeera gye mumanyi embeera y'abantu abasinga wano e Uganda oli wakugambira nti nkuwaako kamu 3 kitegeeza ziba zisukkamu aleese ddiiru kuba noobimanyi aleeta ddiiru ayagala kulya 90% gwagiggusa olye tobalaba bano be bawa ddiiru eziva mu basajja olowooza ono bagenda omuwa mpuga bagenda omuwa zaali miliyoni 5 byali 5 olowooza bagenda omuwa 5 ngeri basayininze mmeka ziba zisukkamu eri bayinza okuba basayininze abamu aleta ddiiru nga gogenda okukola omulimu nagamba njagala kiwato okategedde wakati tewaba wakati mu kiwata oba wakati twawuzaamu kakati gayi nga nsomera ddiiru nga mugambe ddiiru etambula etya naŋŋamba waliwo akabinja k'abasawo Abaganda kakati abasawo Abaganda abo bakola akantu kaabwe ndowooza ne batuuka ne balaba nga oba Maama Fina wano yakola kati nga teeke yaabwe bakwataganye n'oyo omulenzi Vicky Exclusive nga yabakakasiza nti nze nsobola obbakubira Maama Fina ekigwo kati ye we yabakakasa nti asobola bali ne babala ssente zaabwe ne bazimuwa kati Vicky n'aeditinga script abasajja abo nga bakola ki? bali basawo Baganda si basajja bokka mulimu n'abakazi kakati Vicky n'abeeditingiramu script n'abagamba we tunajjayo ekintu kino ne bakitegeera nti mubadde basawo Baganda bajja kumanya nti you are direct muli kuba Maama Fina kigwo ne bakikyusa ne beeyita abalombi b'edduwa era nze we yajja yaŋŋamba bano balombi badduwa si basawo Baganda bwe tugenda okivuga n'ambuulira ne yali abakuliddemu like
omukulu mu bo omukyala yali akuliddemu ekintu kyabwe. Kati ne ngamba Vicky olaba sisobola kulwana na maama Fina kuba talina kyeyankola. Okategedde? Vicky n'agezaako okunyinyonnyola ekintu kolwo ne tulemagana n'addayo ne wayita akaseera n'akomawo nga bongeza ku ssente. Ne mugamba kati gw'oli muganda wange kankugamba erimu mazima ekyo sikisobola. We nalaba ekintu kinyiinyiitidde nakwata essimu ne njikubirako oyo Sb4 era Sb4 emputtu gy'alina lumu agenda suula maama Fina mu buzibu. Era namutunuulidde ali mu kamera yeewozaako simanyi erero ne ngamba kati okola ki mu kamera kiki otamanyi kikisa agamba Sb4 olunaku lumu ogenda kubisa maama Fina ttanka kubanga bino ebintu kye nabirabyeko omuntu ayagala okunyiga asobola obutakutuukako direct naye n'akozesa oyo akutuukako. Okategedde? Nakubira Sb4 yessimu ne mugamba wange okuva etwava ewa maama Fina waliwo obuzibuzibu wano nti maama Fina yagamba tutwale King Shiba amujjanjabe. Naye olwali okuvayo bwetuti nga wakayita ennaku 2 ne wabaawo ddiiru gye baaleeta wano. Naye ddiiru eno eri bweti ne bweti ekigendererwa kyayo kati bano baali baagala we tukwata King Shiba ne tumutwala mu bano bamujjanjabe. Bwe tuvayo bo bakuba ejjejjerebu ku intaneti na buli wamu awo bo balyoke baveeyo naye nga baviirayo ku mugongo gwa King Shiba. Ng'era ekikopo bakikuba bagamba maama Fina mufere twafunye abatuufu abajjanjaba. Abajjanjabye King Shiba. Okategedde? Wasoma. Kati ddiiru n'enjigaana. Kati ddiiru wenjigaana pressure yaliwo y'amaanyi. Ono Vicky n'afuna ba influencer ku internet. Yafunayo mikwano gyabwe balina mikwano gyange ye n'aba influence nga n'abagamba Mukunja tayagala King Shiba awone. Amwagala mulalu. Era gwe omuliro gwe nalaba ku TikTok amabegako kaawo. Weebale nnyo weebalire ddala. Ng'olwedde bali wamalo kibaguza nti tuleesa abasawo Abaganda ate nga ye tabayita abasawo Baganda ye nga nkuga ekyalimu science mungi politics mungi asingana ali mu parliament. Nti tufunye abagenda okujjanjaba omwana yamugaanidde kitegeeza amwetaaga mulalu nabali ne banyiiga ne badda ku Mukunja ne bavuma. Kati nze obuta ng'ate sisobola vaayo kyogera. Kati okwandibadde ng'obakakanya nabagamba ekintu kimu. Omuntu yenna agamba nti Mukunja tayagala King Shiba awona amwetaaga mulalu. Saagala weerabire nti nze namujja gye yali. N'afaanana nga waali osobola omukaayanira. Okategedde? Kakati gwe ate asobola munoona ku kkubo kwe yali mu myala gye yali asula olaga oyagala nnyo awo nosinga nze yamujja nayo. Saayogera bingi ne tukomaawo. Ekintu kitambula tutuuka awo maama Fina ngamba ebyogendo ngamba londawo nawe oyagala osoma otandika osoma ngende Makerere. Nsoma e Makerere awo tutuuka ku budde bw'osasula tuition nga tugenda mu bibuuzo. Maama Fina n'atateekayo ssente. Omuntu yasooka okunkubira essimu ye Vicky exclusive oyo. Nanga Mukunja nakugamba dda maama Fina mufere ffe twabagamba lwakuba Mukunja olina empaka kati jangu otule wano mu kamera tumulabise tugamba abantu ensi tuginnyonnyole nti mufere ne bye basuubiza abantu biba byampewo. Nenjija kati wensinkana Vicky ne mugamba omanyi kye tuba tukola mu sitoole eno njagala sookera ku bazadde bange bengendo sooka oyombesa. Abanzaala ne banteeka ku nsi ne batasobola kumpeerera university wabula sigenda sookera ku mukazi gwensanze mu nsi alina n'ebizibu bye. Kubanga kati gwe nkunenya nti obutanyambanga ne bazadde bange weebali balamu nga tebasobola kukikola nabo tebakisobola kyabalemerera. Si ebino ebyabawala kuteeka ku pressure njagala mmotoka taata yagambye okukyala leeta kawundo. Abamu agamba njagala omusajja nga mugagga yazimba alina ennyumba naye nga naye alina baganda babalenzi nga n'enjujja asaba omugamba tunula mu kika kyammwe eriyagirina lwaki oyagala esookere ku nsi nenda tawe neti yagizimba emmotoka zonsaba olaba zaale nze fe abavubuka kati ndi mu myaka 20 onsabe mbutaata yagambye ayagala jipu ng'ewaka talina yadde akagaali kyokka ali mu myaka 8 yo ow'ekinana we yamulemera lwaki pressure ogissa ku nze. So I was for the directing and I telling Vicky ne mugamba tusooke bazadde bange bemba nsooka oteeka ku kikaliriro. Maama Fina tubimuggyemu
olwo nga njagala ategeera Viki ekituufu ayagala ki naye nga sigenda direct Viki omanyi kyeyanziramu yaŋŋamba eyo sitole tejja kutambula tugireke era n'addayo kati awo ne mmanyira ddala nti bo yeno ddiirwa omuyaaya ali sirias kakati bitambula awo biki bitabuka era Viki yakola buli ekisoboka bingi Shiba oyo ne yavuga emmotoka olanga bwe yavuze n'agenda eyo emiti anaesime mubende era yavuga emmotoka n'anoonya abafamire ya King Shiba yagenda mpaka mu bazadde ba King Shiba ng'asiiba avuga mmotoka anoonya yenna omuntu asobola okujja ajje bakayanire King Shiba ave ewaka basobole omutwala gguseeri ddiiro okategedde kakati omuntu adde tannakitegeera nti eno ddiiru etutte ebbanga nga yapulaaningibwa katumufunzize mu mbeera y'okwebuuza ebibuuzo embeera eno we yaguddewo nga muzeeyi omuzibe agamba nti banziba mama Fina mufere ne Sb4 bafere bajja wano bulabula eyasoose ku siini ye Viki exclusive naye ekibuuzo kiri nti Viki asulawa muzeeyi omuzibe asulawa Viki asula wano Kampala Makindi muzeeyi asula Mubende ate wansi mu kyalo onfuna naye bino olwabadde oggiramu katono bwe biti Viki akulaga ye fasiti ebintu ebyo babikozesanga nnyo mu Australia waliwo president yaliyo bamuyitanga Metanik abasajja be bajja ne bakutta naye nga mu kukutta bakozesa banneiba bo kati banneiba abayambyeko mu kukutta be basooka okkuba enduulu nti munnaffe wuli bamutuga naye nga gwe wakaze dda naye nga tebo bebakusse nga bo bennyini bebakusse kati bali abadduukiriza abajja bawaana mmwe kudduukirira bakubye enduulu bambi badduukiridde bambi beewaddeyo ne bava mu nju okonfulontinga abatemu kumba abakonfulontinza abatemu be bakunyodde ensingo kati Viki ye yasoose ate ku siini Viki abeera e Kampala kyokka ne Mubende eriyo babbuloga bannamawulire bangi babula singa abali e Kampala tewaliyo mu kuziika Babydeo bannamawulire ba YouTube bali eri kati mu bufunze tulowoozeemu nti Viki abeera e Kampala kuba nalabye akute ne Bayibuli tunoonya obwenkanya ng'amulayiza tunoonya obwenkanya tugambe nti Viki owe Kampala yalumiriddwa nnyo omutuuze w'e Mubende singa ba YouTube ababeera e Mubende kale eyo tuveeyo muzeeyi muzibe mu kwogera ebigambo bye agamba mama Fina mufere ne Sb4 mufere banferayo bati derede era nze Viki we yamala okulava Sb4 yamala okunkolako interview abazira kisaba nkubiranga amasimu nga baŋŋamba sente zo ze tukuweereza zituuse nembagamba bane sinazifuna simi n'omulala nakwira naŋŋamba miliyoni nkuweereza nnya ozifunye nti nedda sinazifuna era bo bennyini be baakwatibwako ne bajja bannwanirira enve mu buzibu buno mpona ababbi what is it for the mean oyo abeera psychology mu psychology fe abaasoma kiba kitegeeza Viki gwe wataddewo abantu abaakubidde muzeeyi amasimu are you now for the gate Sb4 olwamala okola emboozi ne basuubiza ono nti kati ogenda funa obuyambi Viki n'afuna abakubi b'amasimu ne okwata essimu n'okwera muzeeyi nsindise miliyoni nnya ozifunye nti nedda sinnazifuna oziweereza ni nziwadde Sb4 kamukubire kati nga bajjako aba akyakubira Sb4 ng'endala emukubira owaaye nze nsindise miliyoni 3 nziwadde Sb4 zifunye nti nedda bane sinazifuna kati muzeeyi atandika okubira Sb4 amussa ku polesha Sb4 njagala miliyoni zange nnya ze bampa kuba muzeeyi wa muliro namulabye njagala miliyoni zange n'oli ampadde miliyoni bwe ziti okategedde muzeeyi wamala ottabuka bamukubira enkeera yazikuwadde nti namukubidde kwa kati Sb4 jjukira alina Naalongo muzeeyi yakubiranga Sb4 n'amussa ku polesha kati jjukira Naalongo weeks z'amaze ng'azadde tatandise okukwatamu atandise okugattamu awo kati Sb4 aba alina okuba ku mulimu wali okutereeza Naalongo omuzza mulayini okategeera so kakati kwetuli bw'amala okutabuka muzeeyi
nga bamaze omuswitchinga afunye obusungu olwo Vicky ayingirawo nga muzeeyi amaze omuswitchinga obwongo webale nnyo nanyumizanga oyo gwe bayita politics ali mundo ali mu abannamawulire nadde sementi nammwe mulimu politics mungi nnyo abula singa wa parliament. Kale kitegeeza nti mu byonna byonyumiza kitegeeza nti yonna gye kyetooloolera kigukira Maama Fina diiru ebala Maama Fina ono yali ya ssente z'abali ng'abagambye alina okuba Maama Fina ekigwo kati ebbanga lyonna ali kuguguba alitoba n'ekintu kati muzeeyi yajje Sb4 nga already ekintu akirimu oba babadde bagala kukimuyingirizamu mu kavuyo wano. Kati muzeeyi mu kujja ekintu abadde takiriimu era muzeeyi alizannya firimu gy'atamanyi naye nti Vicky ye mu nkola gye bali okolamu ekintu kyabwe abadde nga onabeera omuntu waba ayagala dde okusuula anoonya kuba bino ebintu bakusuulira mu media oli ajja akulinnyako akoze kwani sitoole leero ani gwafuniddeko obuyambi tukoze tutya tukyuse ono kati muzeeyi Vicky yamusomedde ekintu kyekikyenga baamukubira amasiro naga sente tuziweereza azikuwadde oyo Sb4 titanampa ku sente omulala naamukubira tukuwadde miliyoni bwezi nange tannazimpa gwani abatatabuka kati muzeeyi yatabuse nga ayomba nga byayomba bya ddala naye nga ate bamuzanyisa firimu naye tagitegeera okategedde nti Vicky ensobi gye yasinze okukola singa nze nadde nzanya firimu eyo nabadde ate nze nga Vicky nabadde ate sisookawo naye ate era Vicky okusoosaawo kamera ye era yabadde ne point entuufu kwe yabadde yeesigamye kubanga eyo ddiru bayagala dde ogiggusa ababadde bagimanyiko ng'oggyeko bano abasawo abo Abaganda abaaluka omupango gwabwe tuli abantu aba basatu kati abadde asinga obalemesa okuggusa ekintu kyabwe ekyo abadde nze lwaki nti bakimanya nsobola okwogera amazima nsaanye omuntu awayiriza munne nga amazima ngamanyi byebyo abankyayira kwali Yeni Sikini nze baŋŋamba nga ali Yeni Sikini yavuma Bobi Wine ŋŋamba yamuvumye eki nga buli gwe ŋŋamba ngatannyonnyola butya bwe yamuvumye oli omubuuza Alien yavuma ki Bobi kaga nabiraba ku Facebook biriwa omugamba sikubuuzizza wabirabawa mbuuzizza yamuvuma ki okategedde nga kagundi ye yaŋŋamba nga nkubira gundi nga muga wayi njagala ku kivumo Alien Skin kye yavuma Bobi Wine nga ŋŋamba nze nabiraba ku TikTok kati nze nembagamba sisobola yadde njagala nnyo Bobi Wine sisobola wala Alien Skin kubanga bye munyinyonnyola sibitegeera sagala mu nfaananye bali be nasanga ku mufu ono akaaba omwana afudde muto bambi omulenzi oyo tubadde tumwagala nnyo ate omulala akaaba akaana akawala ako kabadde n'empisa nembabuuza afudde omufu ali wano mufu kimukazi musajja mwana oli n'agamba sinnamutegeera bulungi ne mugaa ate nga nkulaba okaaba nagaa nti nsanze n'oli akaaba nze siwalana muntu olw'okuba nsanze bamuwalana kakati n'ebintu byaba Vicky bino mu kuyingira mu kintu kyabwe kino yategedde bulungi nti wali Maama Fina wataaterayo sente ku university Vicky mu bwongo bwe n'amanya bumanya nti kati Mukunja yanyiigira Maama Fina nga manyi nti era wonna wajjira mugenda kukola mukuba Maama Fina era Vicky yakoze ekintu kye nga amanyi ngenda kuba ku mugongo gwe tukube Maama Fina mpaka kuwulira bubi ate nga yabadde aneesiganga mundu mmenyi kakati waliwo nga tetunaba kutuuka ku Vicky bwabanga Vicky yakibuukidde bubuukizi yayisewo ebibye naye ate waliwo emboozi muzeeyi zazaanyumya Sb4 zalaga n'abantu ab'enjawulo ze balaga nti tezikwatagana alina ebintu byanyumya ku TV gyagenda ng'atambula ne mawulire ag'enjawulo kati ate nga bwe babigatta nibyazayogera ku Sb4 na biki byonna nga tebigatta ye muzeeyi ye nga ye ali biki because naye kenyini balaga kugamba kibiraga nti naye kenyini si mutuufu mu byayogera ne mu byabala byonna anti kati muzeeyi omulamu byonna byayogedde bitakwatagana era gavumenti bwe baba batuuse okugaba emidaali muzeeyi yeetaagamu omudaali nti omuzibe yakutte abalamu abatunula ffennaffe eggwanga kumpi lyonna n'alifunye za mu geemu kitegeeza muzeeyi mwekyo kati ate ye muzira
gwe naawe kirowoozeemu omuzibe kuba SB4 yagenze okugyayo amazima ku muzeeyi alage muzeeyi kino teyasooka gagwamu kitegeeza muzibe mu be yatuuza mu ddagala be yatuuza mu geemu ye bonna n'abagatta ne SB4 yalimu era na buli eyalaba sitoole n'amukkiriza onfuna ffenna yatusinza amagezi muzeeyi munauganda nze sinaawe kyensobola kunenyeza muzeeyi munauganda yeeyiya yoyo munauganda omutuufu pure bali amini be yalekawo yoyo omutuufu singa yabadde wansi ndala twandigambye nti yoyo omutuufu abo ye basobola okuggyako Museveni abo beba basobola okuggyako Museveni olinakyo mu kutandika wali emboozi onakyo ogambye nti nno bw'obamala okureceivinga miliyoni 4 ez'abamama Fina ezabo mu cash then mugenda mu motoka ki ekyaliwo awo SB4 yanvuga mu motoka n'abo abalenzi be nga mama Fina amaze okumpa miliyoni 4 mu kamera wanvuga n'agijja eyo gye yantwala eyo gye twasinkana mama Fina andeeta tujja mpaka Makindye kuva mabega nawuliranga abantu nga boogera nga bagamba SB4 yo mama Fina we bamala okuwa ssente mu kamera we muva mu kamera either mama Fina azikuggyako oba SB4 n'azikuggyako oba si ekyo ne mugabanira wakati oba si ekyo bo ne batwala na kineno singa ggwe kati natuula mu motoka nga nange ninda ndabe what is for the next ndayira ntya Katonda SB4 teyansabaako yadde 10 n'eki yadde n'olwataano era we twali tuva mu motoka nga tutuusawe Makindye ku Mubaraka kuba nali nserengeta eri kusooka nywa ku buyaga nze nagamba SB4 nti ku ssente zino miliyoni 4 badde nsaba ovuze amafuta go obudde bwo ombeereddemu kankuweeko emigga ameka 5 era yazigaana n'agamba sente zireke n'angamba sente ezo mama Fina azikuwadde ogule poloti ya mama King Shiba genda osooka otuukirize kye bakutumye ebisigadde tuli biraba neŋŋamba omusajja ono ekyo nekimpa ekyokuyiga nti tetwandyesiguliddenga nnyo ku bigambo bantu bye boogera oluusi kubanga nze nabeerangawo nga mpulira abantu bagamba we bakuwa sente SB4 azikuggyako era mama Fina we yampita nali nze njagala naggendayo nzekka kati we baŋŋamba SB4 yalina okutwala omutima ne gunneeseka n'ogamba mpedde bannange omusajja agenda okunsolooza olwabiri bye mbadde nga mpulira boogera because ebintu bye bazze babyogera nnyo era babyogera nnyo ne koono omuwala yafa ya Asiya babyogedde ne ku bantu abawala bonna omanyi lwaki sisobola kkirizayo muntu yenna avuyisa abantu bano bajja abantu abatasobola baako muntu gwe bayamba baddira ono ayamba ne bamukuba naye nga bwe bamala okumukuba waavaawo bo tebasobola kukola mulimu gwabadde akola bw'oŋŋamba nti maama Fina mubi oba SB4 mubi sooka omumatize nti waamala ovaawo gw'osobola okukola bye babadde bakola naye bwe baba nga ku bye bakoze ggwe tonnakolayo yadde kakwota boyi wange nze obwongo bwange buno obukubwamu togenda newonsanga nga nkubiddwa togenda kummatiza bubi bwa bano kuba kakati Vic exclusive ekyamutwaziza kamera kusooka siga kifaananyi kibi ku maama Fina ne SB4 ensi ebalabenga abafeera ababbi then n'abalala balandire okwo okitegedde bano automatically babakuba ekigwo nga tekyali abakkiririzaamu nga newe bagenda oyamba omuntu bagamba abo bazze balina bye bayisaawo abo bafeere okitegeera ye kigambo ki ono omulenzi Vic exclusive kye yabadde asiiga kakati nze nsooka nentunulira Vic exclusive olina following nnene olina abakulaba bangi ne sente mukama azikuwadde ozifunye oli mugagga then I asking for myself mu ebyo byoli ani gwoyambyeyo okwo mu bantu ababadde babeetaaga obuyambi ani gwoyambyeyo okwo okuggyako bobbye n'obamalayo nga n'ebyolina omaze kubba balala gwakwata kamera mbu ngenze kunoonya mazima obwenkanya oyo omulenzi yabba YouTube y'akaana bakayitaka Ashakama International ako kannakawere ke tulina ku internet nkamanyika Ashakama nkalenge yakajjako miliyoni 3.8 ezaki okakolera YouTube miliyoni 3.8
tojjukira Abudumulasi we yanyumya n'agamba WhatsApp nga zaakajja mu Uganda. Walukaga yakola WhatsApp group ng'okkuteekamu oba yali ya mitwalo 5 ebiseera ebyo naye obulamu akyesa n'okusema WhatsApp group ye kyetaano kiwaayo ng'ofu weeyanza omusajja kyankoledde kyamaanyi ng'ensi tennaazuubu ekitegeera kaakati noono yajjako akaana ssente waliwo omuwala bamuyita lwakuba kati yalabye omuzannyo ogwo gugenda mukuba n'ayita kashakama n'addamu okawooyawooya n'akasembeza kuba yatwala YouTube yako ng'amanyi kagenda kugwa ne kagaana. Jjukira omuntu wakulwanyisa ogwe n'olemerawo ayagala afuuke mukwano gwo be bano abagamba twamusabira omwana oyo twamusabira tubaddewo nnyo ng'omaze kuyitamu naye nga bye baakukola senga Mukama ajjayo kamera okategedde. Kaakati waliwo omuwala amuyita Dina Media yali yakava ku kyeyo bambi n'amwejjako obusente bwe bwonna mbw amuwadde ofiisi alina otuyumba mwakoleraawo amaze okeegadangako obusente abukaliddeko kalwalira eyo ebirwadde ebweru olubuto ne balulongoosa yagana yaddoka wa sente z'eddwaliro. Mukazi w'oyo Viki mwenyini n'akwata ku sente za Viki n'asasulira mukazi munne bamulongoose ku kitanda. Viki omukazi yali amugobye yatabukira omukazi. Waliwo akawala bakayita Sengamba saaliza kali awo mu Makindye kaasiraana oba naye singa Viki what am I for the mean? Amanyi gano ge tuteekamu nendeeta kamera ntandike noonya bwenkanya nange lwaki setunuzaamu okolumu ne mbuulira abantu ebikolobero byange nga tetunnayabya nnyo migugu gy'abantu naffe tulina ffenna emigugu bye nabadde mbagamba kwalimpa ng'abantu mbagamba mwamukyayira kimbwe yalina enkima yavuma maama we yalina enkima yeeraguza ne mbagamba mwenna tubateeke wali tubambule tulabe abalina yirizi bantu mmwe bw'olaba ng'ekitereke kya munno nga tonna yitirira nnyo kweyitiriza jjukirayo nti ffenna tulina ebitereke. We are not all for the perfect. Okategedde. So Viki bwatyo n'avuga ekintu kye naye nga ebyo byonna abantu bye boogera kituwa ekyokuyiga nti abantu bo bapanga ekigambo era ne bakiseesaamu bulungi. Ekituufu eno sitole Maama Fina ne Sb4 yabadde batwala. Nze nalabye media awo kuba nasooka ne ntuula ne mbatunuulira. Nagenza olaba abantu batandise osala eddiiro boyinga byalaali kubanga Viki we yamala okuggyako omusajja oyo egguliro eryo Viki afuna bannamawulire abalala ye olwamuggyako n'akomawo kye bayita ku maka akaliro gwodde emabega. Bannamawulire batandika muzeeyi namulabye ejjo ng'atuuzizza ne bagiyita press conference ng'atuuzizza olukiiko lwa bannamawulire webale nnyo ne ngamba muzeeyi naafunye amaanyi muzeeyi Muzibe ayise olukiiko lwa bannamawulire abanyonyola ensonga natunulira Muzibe ng'ayombera TV ne ngamba oba agenda girabisaaki nga byonna boyi tosobola bitegeera. So nze naadde nga nze omuntu sisobola kudda eri nsirike kinnuma nnyo wenda omuntu nga bamukalirira obwereere nze n'ensirika ng'ate amazima ngamanyi kyokka ate abantu oluusi be tubeereddewo mu nsi bwe batyo we beeyisa omuntu omuyirawo omubiri we bukya n'alaba nga bakuvuma nga ye amazima agamanyi asobola okugagamba abantu n'agasirikira. Okuva lwavaayo nga bwetunyumiza eri emboozi ya yunivasite Maama Fina mali muzemu okuwuliziganya okwogerezeganya tetwadda musadda mufuna ku mukisa kuwuliziganyako naye sadda mugufuna Sb4 ye wamunoonyako kumugamba nti owaayi twagenda ffenna Maama Fina n'agamba bwati ne bwati naye waliwo ekitatambula bulungi tulina omukisa gwonna oguddayo okumanya nsonga ki lwaki tuition teyatuuka. Sb4 namukubira essimu nnyingi nga tazikwata n'atuuka nga n'essimu takwata kati ate nga Sb4 yaba alina okutwala waliwo n'omuntu ali eyo wa Maama Fina gwe twasangayo omukozi like oba bayita ba PR nga naye muweereza naye njogeranga naye n'angamba mami yagambye yogera ne Sb4 ate nga Sb4 enjogera naye nga takwata nga wemuwa message ku WhatsApp agibikula n'atanziramu wemukubira takwata kati wajja neetuuka ne ŋŋamba naye lwaki mmanja nnyo manyinza omuntu gwesaawula nkalubiriza ovanja buli wenjukiramu nti ne bazadde bange byabalema okunkolera saagala nnyo teeka abantu ku pressure boy ndaba nga ndikola kikyamu
kuba omuntu oba onsuubiza n'otatuukiriza kasita obulamu mba nkoze eki n'ekirala natunuliramu ku bye yankole olwedde nze sitera nnyo tunuulira muntu kyalemereddwa ntunuulira nnyo kyakoze fe abaavu omanyi waliwo abaavu ba mirundi ebiri waliwo abaavu ba mirundi esatu waliwo abaavu b'ensawo nebayo abaavu b'emitima kati ate nebayo omwavu byombi mwavu mu nsawo n'omutima mwavu kati abaavu b'ensawo n'emitima talirabako kyokoze alaba kikulemye kyokka era abaavu abo Kasefiyero we yali abawandiikako yagamba nti omwavu w'omutima n'ensawo bw'omuyambako n'oweerera omwana we n'omukomya mu P7 ayomba lwaki tewatuusiza mwana mu siniya 4 naye ng'ate gw'omugye mu P1 bw'omumutuusiza mu siniya 4 akukkuluma lwaki tewamumutuusiza mu siniya 6 w'omumutuusiza mu siniya 6 anyiiga lwaki teyamumazizaako yunivasity bw'amalako yunivasity lwaki teyamufunidde mulimu n'atamukolera na pate onfuna omwavu w'omutima n'ensawo obwongo bwe tebulitunuulirako ku kirungi kikoleddwa wabula asigala ayaayaanira kye batakoze okategedde osobola osindikira era kyovula nze nava ku bawala ba kampasi bebi ndi bubi nnyo ne tuition maama alemereddwa jjajja envunza ensanafu zamulumye tuli bubi nteekeraakoko kasente n'okwata emitwalo aga 2 n'ogamuteera ku ssimu wezimuteerako okukubira essimu akugamba n'otateekako zijjako naye ng'ate omuwadde ezisinga obungi ezijjako ye mmeka era nze nagamba akawala awo k'ekyambogo ne muga ezijjako ziba mmeka ne muga kati nsindikira ezo nkuteereko ezijjako that is the characteristic of abantu abanaku characteristics webale nnyo ez'abantu abanaku mu nsawo ne ku mutima kati nze Katonda musaba nnyo ne mugamba njawula yesi mu nsawo sirina naye omutima gundekere nga mugagga neme kubonaabona mirundi emeka kati so maama Fina oyo natula nti yadde teyateekayo sente za yunivasity n'okumumiitingako obumiitinzi omanyi betwasanga eyo abajja ne bava ewaabo bava eyo Masako bamubeeyo baba bafubutukawa n'atabalaba ye najja ne bamugamba bugambi maama Fina ekyo ekikuba okiraba yekimutuusa mpaka gyasula n'ateekawo akakeekake ne yeebakanga abo ng'amulinzi lwali mulabako oli maama Fina oba yafuuka gavumenti era gavumenti yano yandimutongoza n'abanga gavumenti y'ekitundu nga wola tulina Mmengo kuba abantu abaddukira ewe bafune obuyambi kwegamba bayitirivu kati nze natuka ne ŋŋamba olaba bano abava n'ewaabwe ne beebaka omulaba tebamulabanga nze nzize mulabi ampadde omukisa lwaki nsigala ate wandabako mu interview mbu nzize ennyombe bwe tanyambye nze nasigala nayo ku mirimu gyange ate ne mba musanyufu nnyo mu mutima ne ŋŋamba kasa yampa ku mukisa ne mmutuukako eri abagenda okufa nga tebamutuuseeko ate nga nabo bakiyaayaanira so singa tubanga bamativu bwe tutyo obulamu buyinza obutatukaluubirira nnyo nga bwe twandisuubidde so mu bufunze firimu mu kutwaliza wamu yeeyo firimu yeeyo naye erabika yayiise ge mazima Viki yabadde abakutte layini naye nga omanyi olwanisa omuntu atalina musango ne Katonda abaayo ng'atunula naga naye oyo kazi oyo talina musango n'ekirala abantu abakoze ebintu ebirungi ebingi Katonda atera okubalwanirako okwo weewalenga nnyo okulwanagana n'omuntu akoze ebirungi ebingi ogenda aba n'omulimu munene okakasa ensi kuba ekyo ekibi ekimu kyaba akoze kuba ebirungi by'abakoze biba bingi bijja ne bibuutikira bino ekibi kyaba akoze eki kubanga ffe tuli baana b'abantu we are not perfect okitegedde tusobya maama Fina muntu asobya wano bagamba ani atasobya Bobby asobya bulungi nnyo okitegedde so n'olw'ensonga eyo mwetuli webale bw'abeera nga bonna basobya Sb4 yani atasobya naye bw'aba yasobezza saagala esobyemu enerabiza ate ebirungi 99 byakoze kuba oyo muzeeyisi gwe basookeddeko okuyamba kale bwe baba nga bafunye obutakkaanya then tutunuulire
n'abalala baakozeeko obulamu bwabwe ne bukyuka. Tusinziire ku ekyo. Are you for the understand? Bulungi nnyo nalabyeko abantu abamu nga bagamba nti nno abantu tebayambika SB4 nabo yamba nnyo abantu bazibonye ennaku zino gamba abantu bayogedde ebigambo bingi gw'omu ku bazibayamba abantu era n'omu gwe tulabako bamuyita King Shiba nti oba oliawo n'ekiseera kino waali yalibadde oba oliawo singa n'okufa yafadda naye nti ogenze omuyambyeko obulamu bwe ne bukyuka n'afunako ku ndabirirwa na biki byonna bugamba n'abeera ng'omuntu ne kakati wali era tusuubira nti bw'anaaba akomye okufa ebutabika ajja kubeera omuntu buli omu gw'agamba nti ya omukyalo ono buli omu nga yeta kugamba okumulabako. Abantu abayamba oyinza kubawa bubaka ki because kyemanyi nti abamu baweddemu amaanyi bulaba ebigambo ng'ebyo omusajja najja nayogera mu kamera ne bagatagata ebintu ng'ebintu byayogera bwe yagenda wali nayogera kino bwe yazzewo nayogera kino ninga bintu tebigatta naye ng'ate byonna byonna gye kiggwera ng'ayagala kuyambibwa era bamuyambye n'ennyumba yagizimbye nti kati abantu abo abamuyambiko kusindika ssente n'azimba ennyumba anagola ne TV nga bwe yeewaana n'entebe na biki kyemanyi abantu abasobola okuba nga bawuddemu n'omutima ogugaa nti bannange tuyamba abantu naye ate abantu abamu bajja nga beenoonyeza byabwe bubaka kiggwe nga zayamba abantu ne ku byolabye oba ne ku byolaba bw'oyinza okuwa omuntu atulaba eyo naddala oyo ayamba. Kakati mu bantu abasomyeko ennyo waliwo kye tuyita developed country ne wabaawo ne developing country. Uganda eri mu developing country tukyakula era tuli mu nsi ey'abantu abaavu ennyo. Kati abantu abaavu ennyo enneeyisa yaabwe eba yanjawulo nnyo ku y'abagagga ennyo. Okategedde kati buli muntu ayamba olina woba oyambidde Uganda kitegeere enneeyisa y'abantu abanaku ennyo eba yanjawulo ku y'abantu abagagga ennyo. Abanaku ensiima yaabwe ng'omuyambye yanjawulo nnyo ku nsiima y'omugagga. Ensiima y'abanaku basiima bavuma. Ke kali katuzayo kaliko kewayogedde owulidde omwana okuva mu P2 mutuusiza mu P7 omulesaawo nti omwana wange n'amuleka mu P7. Wasoma kyova olaba n'abanga naawe kiyige buyizi w'obalaba tebannatandika vuma tonnaba kukola yongera okukola. Bw'oba muyimbi nga tebannatandika kuvuma togamba abantu nti oyimba tonnayimba. The only way okwebaza n'okusiima nti kati oyimbye kutandika kuvuma nti oyo Chosen Becky ogw'omuyindo kyogamba wali teyagirinanga nga tannatandika yimba naye olw'okuba endongo ebasusseeko tasiima eri ndongo anoonyaayo kano. Waliwo oyogere ku Chosen Becky waliwo sayansi yatambulanga ng'avudde eri One Production najja ewa tugendagendawo kansooke nkumalireyo ensiima y'omunaku. Buli muntu ayamba bw'obawulira batandise oyomba bakubagana bakuvuma tonyiiga olwo baba bakuliiko organize. Nkuwa ekyokulabirako kya King Shiba we yabanga mu myala wawulirayo amwogerako nga tewali yadde amuteekamu ne kamera bw'amaze okulinnya ennyonyi owulidde ebivumo bye banvumye. Nali mpeddemu amaanyi nga mutadde eyampita n'antuuza nno omusajja alinga tosobola namanya nti alinamu ku magezi bamuyita Chris Evans Kaweesi sebo agalina sebo musajja muyimbi wa anti nali simanyi nti agalina agatuuka ate ku ekyo. Ye yampita nga Shiba mugobye nanga Mukunja oli musiru muto wange anti yeddira nte nange neddira nte oli musiru muto wange olwawo baba bakusiima bo bwe batyo we basiima. Ne mugamba badde simanyi nanga gwe oli mupya mu bino ebintu nono omuwala awo babadde bakwebaza. Kati ngezo tunula ne kuba n'abayimbi abalala baliye ne sikini baani Omunayuganda waatuukira akusiima akuvuma era ebivumo we bikendeera ne byokola nga bikka biba biweddeyo. Kati Alien esaawe n'alina music omulungi naye olw'okuba ebivumo birikendeera n'endongo erikendeera. Okategedde bulungi olina kwongera banyiiza gye bakoma okuvuma. Gwe mbuliraayo sitaaliwo nga tali ku bivumo simulaba kamiliyoni byonna babivuma kati n'okuggwayo byaggwayo oli musaddaasi w'abantu oli era kasipayisi we kakuba endongo ne kalemezamu nga babuliddwa ebyokukavuma bakavuma otubina otutini ne kabagamba twetwona era banoonyayo eki. Shiba kalungi wabedde ebbanga lyonna nga ali ku piiki akikuba agamba musiyazi
tamanyi kuyimba naye nga ate yali ku top. Olwo baba basiima. Olajja nti Shiba Kalungi otamanyi kuyimba bayimba biki naye ng'omukazi yali ku top. Oli akusanga opposite nze n'akugamba gwe wagwa. Twakuva ensi yakwesonyiwa ate ng'ali ku positi yo kwakutukira. N'omugamba ate nze yagwa ensi neesonyiwa. Era mbiraba nnyo nga Alien wa positi nga nayo bira mu komenti za Alien. Najja n'amugamba gwe wagwa. Agwe twakuvaako dda tuli ku birala ate ng'oli ku peegi ye. Kakati bahaters bano betusinga nno n'okwetaaga mu kugenda ku piiki. Nakugambye nga ntandika nti we are in a developing country. Ensi ey'abanaku ekyakula obukuzi. Buli muntu alina kyokola ng'oyagala kiweebwe mileage weetaaga nnyo bahaters. Kubanga bahaters internet okuliko organizinga weetaaga amaanyi g'abahaters. Nti w'oteekayo ekintu bahaters bajje bavume bakole ne fake account nazaazireete. Osanga omuntu omu ng'alina fake account 10 naye nga mu banka talinayo account. Naye ng'eza account oba wakapositinga najja mweno n'akuvuma gwe watutama gwe wagwa gwe wakoma gwe ensi yakuzira n'agenda mu account endala. Now what is it for the mean? Ebivume ebyo buli bikoma obungi comment ne zisukka obungi. Makazugubaga nannyini Facebook. Yeta talina budde bujja balabo baba kuvuma baba bakola ki? Atulendingisa waakawo. Yes. Ontegedde? Yes. Kubanga ye walaba bakuliko nnyo. Ya settinga internet ya settinga Google. Olwo ye beerowooza gwe basinga okwetaaga. Ojite olwazi no comment ennyingi. Yes. So bahaters tekiringa ne bino mu era mu birala videos bino bya YouTube. Tomuntu asobola kujja n'agamba akati bana leero nze basomesa ku bulimi. Akati kana katungulu bakasimba bati kakulya myezi bwegiti okayiteka ebijimusa biki. Olaba nti content atuyamba ku developinga nti bofuna knowledge eyo osuga n'okola sente. Oyo tebamulaba tatambula babiraba naye bajenti no kakati Mukunja ne Shiba beekubye ebikonde bakyankala nyenyera bayawukanye eyo emboozi trending aneduka emisinde miitirivu. Ezo yense zekyakula era nze we nali ekkata Mukama nno nkusaba mwana yongera okuntambuzaako ku mawanga naye oba oli kuki mwana buli wolinnya ku nnyonyi n'ogendako mu nsendalo oyiga bingi. Eri ekkata oyo mugambe boy asooka zeeyo ebizindaalo bye 5. Kakati mu nsi ziri bw'osanga ekisooka kizibu nnyo osanga omuntu atamidde n'agwa ku kkubo. Naye era w'omusanga n'okwata essimu n'ogimutunuzaamu n'otandika mumulaba waafuse mu mpale mumulaba gwe we basiba gwe yakutaaka akavidiyo. Yes. Bwe basiba gwe n'ebisumuluze bayinza obbisuula. Kyokka e Uganda bw'obalaga wuuyo yeefukidde baabo balwana wuuyo asigudde muka munne omwana yagikubye. Omwana yagikubye banange yagikubye. Yobolaba ne gavumenti za wano kizanguyiro tufuga yo kasitera abandi katugenda basomera budget tubagambe GDP gross domestic product simanyi annual gross product per capita simanyi wololo bwe bawulira ebyo gavumenti ng'ebayiizayo ki diversion. Nga full figure gyabagambe embwa yange efudde bagiwaddeyo gati omufu ng'ekibozi kitambula nga mmwe mudda ku mbwa nga mutandika ani yagiwadde ng'eri basoma ki budget nga kiyita nga balyoka babaawula nga babavuyisa mwenna nga baleeta ki budget ekitalabikangako ku dduniya kuno. Kati mugenda okujjukira nti naye sukaali ono kijja kitya ng'ebikajjo tubirima waffe naye ne tumugula ssente bweziti ne tumugula siringi 6 kyokka nga ate abalimi b'ebikajjo babagulako simanyo basi abalamu genda okujjukira nti amasannyalaze gakolebwa mu amazzi ffe tusinga emigga wano n'eddaamu zaffe ezituwa amasannyalaze gaffe lwaki okugota ga bbeeyi ng'ate ab'ensi endala abagajja wano bagootera layiso singa ffe bannannyinigo. Ebyo mugenda obijjukira nga wali we basomera budget mwali ku mbwa yaffe mwali ku sefuko n'akatambi kannakankaka n'akapulitiniko. Era Museveni omulaba Museveni yasinga okutwenyumirizaamu ye pulezidenti asinga oba prouding n'abantu baafuga kubanga fe okutuwugula obuwuguzi
tekikutwalira yadde sekendi n'emu kubanga wenkakasiza nti amaanyi gali mu mikono gy'abantu wano olanga bwakedde ne mukanya ne mugamba kampuni ezaava ebweru ne zijja wano okutuguza data Airtel ne MTN onguza otya data wa mutwalo gumu n'ekitundu n'atamalaako lunaku data wa mutwalo gumu n'ekitundu oba obeera omukozeseza nnyo nze atali YouTube nti nataddeyo vidiyo ya mu nsi ezaakula bamanyi n'ebyadda mu ziri ensi bamanyi n'ebyaddata mbu omukozeseza nnyo bali bantu ensi ziri ku wifi naye olw'okuba ffe tukozesa amasimu bwe ziba nsi ndala bakeera ne bakkanya ne bagaa kati mumanyi full week teeka essimu wansi togikwatako kampuni ezo ezitufutubaddeko kale tulabe gye zigenda okulya obalaba abo ne wiiki nnene ne muzira essimu ezo ne mbagamba data wammwe kati essimu zammwe katuzireke abo bola abayinza ofukamira ku maviivi abo bayinza notuwa data ow'obwereere omalayo emyezi ng'ebiri nga twota kalamba naye nga tuwona tekisoboka anti tekisoboka kubanga nalabako nawe waliwo ono pulezidenti w'abasuubuzi babadde balina ekigenda okubeerawo guno omwezi ng'agamba nti emisolo gisusse nnyo twagala mwena mwena abasuubuzi mugalo w'amaduuka gavumenti etunnyonnyole yabadde akyo yakyogerawo nga kitambulawo ku social media yena kifumitizamu ne ŋŋamba ddala abantu bano banaggala amaduuka kubanga era mukyala nakugamba tinze banasiteka dduuka lyange nze noonya emmere ya leero byonna bibakayanya olw'okuba nti muli mu nsi ezikyakula obwongo bwammwe tebuli saakinga beyond amaduuka ago gamba abantu bano banagaggala g'abantu bameka mwe mulaba Kampala mbu mulimu agazimba ake department ziri mmeka oyinza okugenda okukola research omutuufu ng'ebizimbe ebyo by'abantu 10 ebiri ku Kampala yenna nga by'abantu 10 bokka ate nga bali munda kati ogenda bagamba oti ababiggale naye abantu we babiraba bamanyi mbw ago konna agazimbe mbw Abannayuganda tuli bagagga muli abantu bangi ate nga ojja kwekangana abagakoleramu bennyini nga nabeera abantu baabwe nga nababikoleramu baabwe kati ogenda basinza oti amaanyi mbu muggalewo singa byali by'abantu kino ng'olinako ekizimbe nange nina n'oli munaku munnange alinako n'oli alina tusobola okukanya ne tugaa nedde eno sisitimu ffenna etunyiga enyigiriza buli omu tukole kino naye bano olwedde batuula eri bantu 10 naga kati tubanyige mpaka kuwulira bu era ne bakikola gwe ne wookola etteeko olikolera bali olwedde abaakola ki mwana josi temumanyi bumanya kale tweyanzege tubadde tukilarifayinga n'okutunuulira ensonga eno nga bwetambula era bwenagirengedde ne ŋŋamba nti Mukunja kamunoonyeeko twogeremukko era nakkiriza ssebo nkwebaza okuba nti wakkiriza okujja twogere ku nsonga eno ate webala kubeera omusajja ajjukira eri abantu abakuyembeko ebiseera ebisinga abantu tebajjukira ebiseera ebisinga era bwewakyogedde nti omuntu aliko kutunuulira ebirungi omuntu byamukolera n'atunuulira akabi neyesiba kwako eyo yefuka point so webale nnyo balire ddala okuba nti nno osinga tutunuulira ebirungi omuntu byali akoze era ensonga lwaki tubadde wano ne tunyumya bye tunyumiza olunaku olwaleero bannaffe aba Segvic Consult Tours webali awo waggulu ku Alwa Park Plaza webali waggulu awo soba kugamba aba Segvic Consult Tours and Travel baga nti ku byentambula y'ennyonyi baga nti genda bajja kuyambako okulaba ng'otambula bulungi nnyo mu nsi yonna ate era nga n'emirimu mu ggwanga erya Canada Bungereza Amerika nawalala yonna basobola okuyamba okubanga ebintu bitambuza bulungi process n'etambula ne baba nga bakolera ku buli kimu ensonga kyekutwala bintu ensonga zibeera nnyingi nnyo bagamba nti no we bali bajja kukulembera bulungi nnyo okulaba nga bakolera ku nsonga ez'okutambula okuva wano okugenda ebweru w'eggwanga so kati bagamba nti nawe yeetaaga okubeera ne passport baithe abantu abamulowooza nti okubeera ne passport nti onagifuna ng'ogenda kutambula bakusuubiza olugendo oba olina gy'olaga okubeera ne passport kyabuvunaanyizibwa nnyo okubeera ng'ogirina nawe ba tolina lugendo lwonna so funa passport beera nayo bajja kuyamba okufuna passport ogigoberako bakuyambako visa bakuyambako air ticket nebala ebigwa mu kkowe eryo so beekwata bannaffe aba Segvic Consult Tours and Travel kupita ku director Lwanga ku 0784 28 19 76 0784 28 19 76 oba ku 0701 28 19 76 essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School liri Budo Kimbejja gy'oba otwala omwana asome
lisomero lyokka erijja okuyamba okuba nga omwana basoma bulungi nnyo. Enteekateeka nnungi nnyo. Basomesa bulungi abaana abatendeke bulungi. Swimming pool ku ssomero weeri, emmotoka ezitambuza abaana weeziri, abaana balya bulungi, abasomesa abatendeke bulungi. So embeera nnungi nnyo ate nga n'essomero gazi bulungi, ebyokuzanyisa byonna birungi nnyo ate nga n'omwaka oguwedde bayisa bulungi abaana bafuna first grades 9 ate abaana 5 ne bayitira mu second grade. So bakola bulungi nnyo side awo. Twaleyo omwana Buddo Kimbejja essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School side yawo. Kale Mukunja kamuleka agenda kwasaganya emirimu emirala tujja kusinkana olulala papa. Amina nnyo mwana. Tweyanzeeka. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.